Junior yashize. Omuntu akwagala nakola. Njagala mazima mebo. Gwe yakama just only 2 months. Ndi wano ndi mu myaka 3 nga nkola naye. Akuwadde laptop. Nze yadaka kumu yadde essaawa ey'omuntu atakinguliranga. Njagala mbwa Junior. Kati lwaki okkiriza ebintu bya dayita? Kati nalijiganye. Osobola ojjiganya? Bwangoba nganganya ebintu byampa. Okay. Junior. Neba. Tubadde agala mazima okubuli. Tuula mu ntebe yo. Okole wajja kukola sikyo? Eka nange nkole sigala mu ntebe yo. Junior, please forgive me. Junior. Junior, please forgive me. Wajja kukola onoonya future si bwe kiri? Ya kyotalina bwe bakikuwa olina okitwala. Ofunye chance kyotalina bwe bakikuweeza olina okitwala. Nenga nina omukisa ogwani mebo genda okole nkwa iya nkusonyi genda okole mebo. Nakusonye genda otuule tukole. Nkusonye. Thank you. Thank you. Genda. Thank you. Naye tuddamu kukkiriza bintu bya dayireta. Kale bitwale naye ng'osigale ng'oyagala nze sikyo? Kola waka wabandi nno. Kola waka wabandi simanyi bino bye badde olina okubiwandiika wano oba obiwandiisa. It's like a one. Such a yeah. And this is say something. Bane mutama banaye kyogere mbabulire mutama bane bunyiza ate kabakagala kowe kagambide njagala kulabako mukwano okolechi gabolenderera okainze okubesa ebindi ngalo 10 nga kakuyise nayo kasabe sente nesimu kadijja ko kanze njagala n'okukolera bw'oba teweekoledde abasajja b'ennaku zino nga bagala n'abakazi kiki kyaleeta ku mmeeza bisiru ate nga byenzize bizama n'okwita obusajja bwebutyo Banane nga bwanfuneyo omulala n'embanja awo munnaye nga tewajja kiddooni nga kiri kirina ssente naye obuzibu tekyasoma kati gwekyo obutasoma kikwatirako nali nsuubira owaayi ssente kyaleka kizitegeera nnyo naye nagenda okulaba kiri kifala ne ŋŋamba owaayi bwe sitakuwula kino nange mba musiru bali mwezi nasinkana omukiga bananga omukiga kyeyankola kubanga obudde bwonna era yagala nnyo ebintu by'okulya nga buli eva beera nga batugendeko out mukulya nebwe abasajja bamanyi nga bakwana bayagala buli kadde bo out naye baitu naawe oyagala nnyo okulya bajja kulya nga bw'oyagala okulya naaweebaitu go bayita nabo bangu jese olaba nange sebo nange sirimwamu nekiyako obusente bwaki nange mala enziruka kinansanga wakimanyi gyembirina
Memo. Cheshi gani? Nitakusanyira kwa nini? Sawa kusanyira kuki ate. Acha nitolese pei. Kati. Oyagala. Okay. Nero gwenga wesiriasi zirala ndowoozaako wendi. Ya, tuli mukola. Nkimanyi tuli mukola. Neera bulijjo tubeera tukola. Kale tulowoozaako. Tulowoozaako. Mebo genda. Leno nino program gundi. Wakaona msebe wa mkozi. Afunye bude naye nda bikola. Akamanya akasajja bakajja ono kagenda tojja ukagekaiza no tulope wa director. Nsaba shinde director ndekubijula. Niko kajukira lolika kambwe. Ekikulu nawe kati onotira n'okudda ku simu. Sibweri wagogira byo wanene. Lero nina mata. Ole bintu by'abandi no. Nego. What is my phone? Aya, nenda kirabi. Yo oli mukuliaje? Yangu wewe. Mukuliaje? Akanyo tula wawuliza ile takali kusanga ngiye. Kino tekyolo. Tekyolo ndekade. Kugamba leka tachikola nko bejinja. Ngowepo. Mukuliaje mwana wako. Bonge. Bonge. Aona nje. Mwana ni sibyagala nze okuba kulyamba njagala nsimbule. Byagala kali kankwe byadda. Mwagala kumpa. Pale. Pana wewe. Pesa nini? Kwanza kunyama kwa wale kama mzee za wewe mesa kunyama kwa. Wako ya mako. Ziko zibitia. Sawa leo. Okay. Mubisula wansi mabo zagwa odi wanene. Pesa junior na kugama ndimo zawe leo kama tugenda kama ku direct. Sorry. I remember na ira bila sorry. Na kakati mugire mumaleko bino mu parking wali bino mubiteke wali eri nja mugamba. Encha zijja kuba za sedda. Okay? Yeah. Good work. Mwe bali kola. Yeah. Which means not something you do. Nasirika. Naenda sinyo mulimo gwaffe tugezezzaako tukola. Bani coach. Bana bangamba mabos. Naye director samugamba. Wana yabera anti abandi coach. Mabozi. Samugamba. Abantu bambaye gye batunuliramu bannaabo. Ate na kutunulira ekyo. Okuba mabozi zaawedde obwe batebatunulira abantu. Kikyogezaako tegeeza. Oyina kyomwosa wakati awo. Naye sibitegedde. Nabo muwala engeri gyatunuliramu. Ezo baamujja wange. Muwala ki? Oyo akunonyewa. Antunulira azifunira kyennamukoze naatunulamu. Tobana bigambo bingi. Oyo muwala yentunula yeeyo.
Ntunula ene bamugamba munatulira. Beza nange kinyini wali watunulira nenekanga netya. Nenyambo wa wali ukintu kyonna kye. Nga kutunulira nga muli ludda. Talina buzibu wane nga bwazze bwatyo. Muno nawe leko yakuleta embeera yo n'embeera. Embeera ki? Kati kale bw'ofuna okifunye otya? Mebo, come on. Totekako kifeesi ekyo ekitiisa naawe. Emirimu gye yatolema okukola Mebo, naganda atolina okumaliriza waka w'omusajja nga tanaba kujja, okay? Mebo. Juni eno lekerawo okwebuzaabuza. Ni mukazi manyi omukazi w'abatumye omuntu bw'abayonga mugwe muba muntu bw'oyina enkolagana n'omuntu n'omusanga n'omuntu omulala. Tosukka. Okimanyi nawe omwana tusanze twereeza bw'osuubira abadde alina zwa n'alyoka ntunulira wali lwaki abantu ntunulira teri wakale tubikomye bikomaawo naye manya tewali kiriwo okay? Weekiri era tewali kiriwo Junior mbulira amazima binedda naawe Junior kale tumalize waka waba nigenda kuwulira Junior tewali kiriwo maama Junior naye Mebo kiki nnyo Mebo ki ekikusombula Junior nze saagala ntalo ate zaaki kyekigenda amaaso wakiona oyo muwala tewali Mr. Junior ni tulimaliriza abantu bali baleke bagende basobola okugenda babamaliriza bapanzeewo mbagambye osobola bagamba ne bagenda okitegere osobola bagamba ne bagenda ebisigadde ngenda bitereeza nsuubira basobola obutono bagenda kukwasaganya kale bye Mebo naye kimanyi kimwana mwagala sindigira buli ebintu ati kikyati Junior yo kyekigenda amaaso okukiona oyo muwala tewali kiki otegeeza nti tewali kyentegeeza tuli mwana muto Mebo sirika Mebo sokoleke wano kirina okumanya Mebo tuli ku mulimu direkita ayinza okuba nga atuwulira ne bano bakozi bannaffe batuwulira nze saagala kumanya ezo ensonga linda tuzimalirize waka mbulira ekituufu kituufu kiki oyo omwana engeri gyantunuliramu eraga waliwo kigenda maaso wakati wonayo tewali kigenda mu maaso nomala ngonjeje embeerako nkwagala naye nkwagala oyo omwana lwaki atunulira bwati simanyi nange olozota sikufuna engeri gyomutunuliramu Mebo naye lwaki abasajja mumanyira naye kyensaba obeera n'omukazi omutuukiriza kyensaba kiri ate ndina bameka gondabye nani osanzeko naye saagala ntalo n'abawala wano kyensaba kiri ekintu kimu kakana wuliriza nja kunyonyola nga tutuuse luddawa ngonyinyonnyola ki otesa okunyinyonnyolera wano kino kyoyagala nkunyonnyole wano mbulirira wano